Njagala okwogera ku Lwasa. Lwasa mayinja. Tulabanga bakuwana ne wodduka toyita wammwe. Lwasa life gyobadde mu bato nakyo giyigiddemu. Okutegera siteeka. Ate si kwa buwaze. Nabagamba common sense is not a common. But Lwasa bw'oba toyina kyoyize mu life gy'obaddemu, it's a pity. Nkusaasira. Lwasa oyina abaana abakulu ozadde. Lwasa buli kintu omuntu omu mukyalina okwekola ekyekoze. Buli motoka ya beyo givuze kuba ne blabas wagirina. Otuse ku end of life ngononya 2,000. Obadde gye waffe ng'oyagala 5,000. Otuse ku end of life. Katonda nakuwa last chance. Not a second chance, but it's the last chance. Museveni nakuwa sente. Teyakuwadde sente za kwegatta. Lwasa tolina mukazi gw'otebakako kubanga kabeere Kasiru, kabeere Namagoya, kabeere Kiggala wamwebakako. Wamufuna. Toyina kala ya buwala yonna gy'ogenda kunoonya gy'otalabako. Togirina. Emyufu nnyo, entwingiri, ennyunguli, engazi, enfunda. Tolina buwala gy'ogenda kunoonya ne webe yakanga munyenye bweti gy'otalabako. Kubanga luli bali bakwagala n'okwagala. Buli mwala yalinga ku TV ng'omuwero kaminga. Buli presenter yalinga ku radio wamuwero kaminganga. Era nga bakukwate bakumanga kubanga wali Lwasa mayinja. Ne kato kyasana kwasa funfugu. Kakati Katonda akwadde kye bayita last chance. Wagenda wa Musimbarozi asibujingo wale nakusabira. Nagamba ogenda funa sente. Ne munyiga nnyo. Kwate yababa mwali muze kusaba. Nagamba esala gye nkwate genda kweta sente nezisinga zo badunjagalamu. Bwazifa tawaddayo kwebaza ogutali musango. Esagala gendayo. Naye ku bulamu bw'oyiseemu ne kyolabyeko nga tolina n'abaana. Lwasa obadde olina kugenda mu retirement. Obadde okola your retirement. Lwasa tolina gw'okakasa Range Rover. Tolina gw'ogenda kakasa ebironjero bitatuuka n'ambalala. Nabadde nkigula wano ne bampa amagenda tekijje nakubonyaabonya. Mugule motoka 2 notekako Lwasa 7, Lwasa 9. Abantu balowooza sente ne waliyo 1, 2 ne 3 ne 4. Wabikola luli. Embera gye wayita gy'oyiseemu tolina ky'oyigiddemu. Katonda akute Bible gandi Katonda asateze ensozi ne zitamanya. Katonda akuteeka mu challenge. Nakuteeka ku test ekigezo ky'obaddeko. Tolina ky'oyizeemu. Situation gy'obaddemu tolina ky'oyizeemu Lwasa. Lwasa ni gw'okakasa mbovuga Range Rover mbogenda vuga emmotoka. Obadde weegulira aliyayo kawunda empya. Nokola business nga binako ofuna emitwalo ga 2 oba 10. Otambuza obulamu. That is it. That is it. To aliya buli wamwe parking awo ya kitiibwa. Ne wayagala sente bazikuweerawo. Mugula Range Rover notuko kitunda nga bakuwa emitwalo 3. Ani gw'ogenda okugamba Lwasa ku mulundi omulambo munnanga ate oli bubi? Ani gw'oligamba kubanga n'ekizimbe babadde bakinunula era wazijjayo waganye kuba baali bakitwala. So mu byonna sikwogerera bubi. Ne tokyalina gw'okakasa Lwasa. Tokyalina ky'okakasa, buli kintu wakikola. Buli kimu okirabye. Ensi ogirabye. Tokyalina chance Lwasa kino nkikugamba. Kubanga byoyiseemu ne Masaka ne tuko kwenyanyala n'okwegaana. N'okulaba nga wabaswaza. Obadde omala okumatira n'okuweweera. N'abakazi. Ebikole mu byoyiseemu bakazi. Abakazi bakuba mu buwala mirundi 9, mirundi 8. Ne batuuka n'okuta obusolo obulinga embalabe. Okyabaagaza kiki kyotakutanga Lwasa.
kuba kati goti kyanyumirwa gwoliwo kumala okyamanya ebiwooma gwe nebitawooma okyabyawula amabina gofafagana gobaloge bakutuma oyagala galinga tanuulu oba buloka ogenda kugetika oba gakola mu lusekese lwangu ofaki n'amabina ofaki n'abakazi abeeru bye bakoze tebikumala onomala kufa bagamba embule tefa yonna naye Lwasa obadde okola retirement n'owummula noma nti onjija watanatano olunaku as simple as that sesere wetaaga okutambuza obulamu buno moving on naye bwe buli mu birani gyova mba ogula ebinamba otekako sebo ne luseke kati ogaba lwa dola okutegeera si kwa buwaze oluseke olugabira mu dola ng'obadde onoonya 2,000 otuse ku life enoonya 2,000 buli muntu n'akudduka ekyakye njagala okugamba muganda wange jjamu amakanzu g'abasiraamu Lwasa jjamu amakanzu g'abasajja abayisiraamu toliira ebigodo mu makanzu nkimanyi tosakwawukana bigodo va mu makanzu g'abasajja abasiraamu togaliiramu embizi bajja kusomera yirimu egi dwakulira mu kanzu ya musajja mbizi ekyo kyambalo kyabwe kya kitiibwa abasiraamu tobayita emmere jjamu amakanzu byonna byonna bikole yambala kundi sozo ova mu makanzu g'abasiraamu yambala bupatula nakwetera patula yambala patula va makanzu sigwatambula piki va makanzu g'abasajja abasiraamu Lwasa totekemebwa n'oli embizi makanzu ago ojja kubawulira nkubulira muganda wange nkubulira ng'akwagala eyo kanzu y'abasiraamu eringa kyambalo kyabwe kya kitiibwa kibawe ekitiibwa okamala ojja kitamiriramu ogw'ebigwo bakusabula kibooko nkubulidde embule tefa yonna leave people be oli wadde mbaba okweyagala n'okozesa sente zo it's your chance mukisa gonga bw'ogwagala naye fabafumiriza tugamba nti Lwasa talina kyotalabye tolina kyotekoze obadde okakana motoka wazivuga avuga Brabus olagala enjirova tulaba nga bwekakanya nnyo naawe muntu abadde mu Brabus Benz etokona nebanga helikopita olagala enjirova nga watya nnyo naawe nga watya anyway eyo nakyo kikulu nnyo ensonga najje njagala okwogerako nyongera okujjukisa bafango nnaku z'omwezi nga 8 mwena mubeerawo ya Independence Day olunaku omukulu CEO Fango Soja lwe yejjako musibira mu bbwa lwe yeetongola abayimbi twabalabula temwawulira singa mwenna mwegatta ku Alien Sikino olunaku lwe yajjako ekiziringu ky'ekisajja singa muli fine right now naye mwenna tena mwe mwayagala okulaga Alien Sikini mbwe kyana kuba kyana kizza nnyo kyakajja kidduse nnyo biki kaba kikube ne mukirekerera Alien Sikini yekwakulako ekisajja n'akiga Mr. Lubandeka sinabo nali nkutumye sisimu na byabufuzi ne muvuma kabaka wakabaka bwakyabazinga basoga banane mubavuma basobola okuddamu bawo bululu okuleka abasirusiru abaali abalwala envunza ngwakyali omusoga asobola balondamu babigirwa bonna bakyuka dda beegendera dda mukyalabayo olaba eyo match gye wayise ku parliament yakulaze kyoli noonya woogwa bw'oteezuule gwe weezuule musajja gove ku bantu ojja kutulikira mu nnyumba mu ntebe eyo wootulika oyabika ofe otherwise va ku bantu watakula Museveni lwana Museveni w'omuggyeko bw'ona omuggyako tujja kujja mu gavumenti yo bw'ona batotwagala mu gavumenti yo ng'otutta bw'oba wulira nga Museveni temusobola muleke bw'aliko waawe mutabani we muwoozi bali mu kumiitinga bajjenero balasa ba Libya baitale go miitinga nsi yagoba motoka lwaki mumwa pikipiki
mumuwe motoka nsi yagoba motoka tagobanga pichi okubaya muri basiru ababuya batalina na kiddako gundi wa turazala wa mayabada no kumukolo gwa tayebwa omukolo gwa NRM openale NRM yabadde agwagazaaki mwafuna ebiziringo bye mwakwata ebyayika eminyira mu obwongo bwayika mu nanuze eminyira byo bibeera okwasamira bwasamira temana kiddako turazala wa mwakwata sente za mmwe zonna yabadde anona ki kumukolo gwa NRM yabadde agwagazaaki yabadde akola kino speaker Anita Amongo no bituniranga bijoboja Anita Mastinzani Anita mwana wanyako ewamwe waliyo omuntu asitowanga Anita obayinkana atikwa mukota ya Anita Anita nenjala zasala ku ngalo bakubigene zigwe nekole anaba bisobola okuta novaawo gwe mazzi ozanda Anita simu na Uganda muchi simu na Uganda omukazi gwoyogera ko Manchester wa ne waabwe mu constituency aja unopposed abera unopposed chikulaga checho abantu babiri mu gwanga baja unopposed nono tata afono musajja omukadde ali Moses atali ono oyaja naye aja unopposed bamwesimba nako Moses ali tewali amwesimbako Nanta Amongo tewali amwesimbako constituency nabatera sana kujayo katwe ngoyogera ko mu Manchester to wagwe omanchali je tuli omanchali je eri eggwanga lya fegwe ngomanchi baito yo mukazi obukazi okubeera mu parliament soso okubeera mu ababuya ebiwugulu ebiziringwe obu gwe parliament aba upcoming ojimanyi gwe bakasala bonna be malonda ku division wano mu Kampala bonna badduka nange nalonda erimye Masembe yadduka haweza masuwani mu America kasi ye wala sente za government milioni 10 kiramba nadduka Kampala yonna nkalu bonna badduka ba kibiina kimu mutuvuma naye mwerabe nti bunyamwe buli wano n'obwana mwe muli wano mutuvuma naye mwerabe nti bunyamwe buli wano bwe bukadde obukolonkolokolo bulingo enkolongo buli mu byalo mutuvume empola munyizizza abantu muve ku bantu mmwe obusobo mutadde ku bantu mwesonyiwa abantu mwe mulowooza muli wala nnyo naye bunyamwe buli wano n'obwana mwe buli wano kyo nkibabuulira mugende empola abantu muve ku bantu muntu ajja kunyikira kanyoko mwala bakalonye n'akalambo kabule muve ku bantu tolina go watuma nenanga muntu emwerondo omuntu omu nawe nenanga muntu yo nawe lindo olonde goyagala ogutali musangira sinakugaana kola live yo sijja kujja kubanze sikwetaaga ona oze kuyange hata unginikira kama nyolinga asokola amazimu subi uginikira kwani am I your friend me zeso kwa no mkwano musirusiru like you I can't. You never be a friend of me. You never be a friend of mine. Sibana basiru like you. You were fools. Nemuyambe sanga abantu nemulumbanga abantu every day. Nolumba omuntu kusimuye, nolumba omuntu kumukutugwe, nolumba omuntu for nothing, nolumba omuntu from nowhere, nolumba omuntu ngomusajja ngamisa kisema kwa n'omuvuma. Ayina abana n'abakazi. Kubanga yayimbide kabaka oluyimba. Can you imagine? Kabaka yatandikwa ddi okugaanibwa okuyimbibwa. Dinga batugaana okuwana kabaka waffe. Okuva ddi. Mubanjiriza kabaka ne mudibaninga kabaka mmwe mwenna bambala obukofiira. Ne muntu ogamba nga bwe yafa, nga bw'atakyalina lulimi, nga bwe yagwa eddalu, nga bwe yakola ki. Nga muyina ebigendererwa byammwe. Era ebyaliwo ku kabaka Daudi ky'owokubiri. Kabaka n'avaayo ne muswala ensonyi muzifudde obusungu. Muyise okwekalakaasa kugaanye. Kufulopinze. Temwabaza n'abantu basatu bagenda kwekalakaasa. Muwa matusaye mu buswavu obungi babanja 1.7 billion. Mumantala mwewunya matako mulese ensi. Nsaganya okukola kye mwagala. Mutandise okugaba tukana mulese bujingo ne Suzani Makula.
abafumba abasu ababiri mbuliri mbute bali naye era taliyo muleso mnyanda gotamanyi mutadde mu bifananyi naguno guliko tatumanyi muwala gimwamujja biganye paka huyo genze embale biganye watulendinzewe watulendinze di mwabali kuno ku mukutu gwanga baje jemba bali amazi wache mugenda ku mukutu gwoli sinna kuita sikumanyi you were foolish you were just here for nothing okutinyolinga agamwamwa mwana ebinyonyo ebye bitundutundu zetongini kirako totinyolinga. I'm not your friend. Siri bera mukwanago. Never for never. I'll never be a friend of you. Because you are foolish. You were stupid. No bitulu na maso de gakuluma. Mufumi abantu mukutana mu birimu mutade constant ye kisirusiru. Auna ina abana abakuru. Aina bakyala abebbe abebitiwa. Aina mwana wa lumala, aina mwana wa ntake. Uli auna je yawasa. Auna ateka kasola wafu. Sasa mwe ba masikini. Gwoso no kula bakasolo kaluna gwe masikini gwali ku TikTok gwe. So kula kasolo kaluna mu biru gwe. Okamanye beije kaliko gwe. Omanyi gwe abana bauna boyogerako gwe babanyi gwe. Mumuina bizingiti byanne mwe bizibiti bye mwevubika ebyo bimawo bye bitamayina wabwe bwabyo. Gomanyi bakazi ba Haruna. Obamanyi gwa kasolo kauno kamanye beije kaliko. Mumunkwasa nenako mbwa kasolo kaluna mwena koma nyoko kumba mama yako wakala nyoko kawala byo katitawo nokekanga wala bya katitawo nokekanga auna mbi utaina budde bukola stand because aina music ekyokubira aina abawagizi mama fina bagula da table budget guze na myalo bagula da zitable anenga bazigulira mu dollars baaja misigundu bagwa na tebo za gwawo de za Haruna onzo bato chimanyi ali sponsored by MTN ugwavuganya naye waba game mbali bubya kunonya akunonya kochi mbwa kole stand Haruna akola stand omuntu alina music akola stand omuntu alina music akola stand misa sema kula muvuma wachi ate amisa chikankubulire wesembeleze bisodokiyo era bigenda okuta papazi restaurant kigendo gisula beba sabirize ba masikini abajuddawo abambale ngatto mbulago ebikumpuli ebiziringwe biri awo ogenda amisa chokulemere no banga zizo musango zisikyali awo mere yawo njagala okabala nji misingo kufofi misinga box yawo engegaba misa jajijja ludda weringa lubati bweti naye mere yawo ennemye ndo abasabirize ba masikini. Papazi yajula ba masikini. Oganda okulia mene emitwalo 10. Nova ngole sewa kakadde kamu ne kitundu. Nebojusa kikoto tewo. Bawolo lo bali ewalu na bagenda bajua kantu kali waguru ne bajua ne mukali. Ebiziringo papa misa kigoba bawolo le uwo. Kino kikuddamu. Wegobeko bawolo lo. Bawolo be mukubata be bagenda okuta awotali yalu na mubiru. Chovola afeule Yuda yabada twetele mmere. Yuda lwakwa kati simanyi lule ya mtade ku site ba yaludawa. Yuda yabada twetele mmere. Anene mmere wa ajati yafa. Ku luwombo wetwale tulya. Simanyi bajati yalagawa. Yatekawo mwana afuka wa kitalo nnyo. Emmere ajongeza eri ku mitwalo 4 n'ekitundu. Kyalibana si kikulu ekyo naye ne bafuka kizibu nabo. Buli kimu simanyi lwaki mwayongeza emmere speed yenkanawo. Ngate wali kikyusemu no kujifuna lutalo o parking no bera mu parking no tuula no linda bakuwa mmere ngate wali akuwa mmere awo nawone kati watandise tulema papazi yo yatulema lwaba wololo papaza ina buli kintu kyo wandiridde nokuta papaza ina buli mmere je wandiyoyeza nokuta papaza ya misa kye inaka woke mmere buli kika kya mmere papaza ina ba waitress abalungi papaza ina abafumbi abalungi papazi etulemerwa abawololo wakati ukoli mu parking ekiziringo no kijja ku mmotoka yo
Nebigatto mbulago n'ekiki mubire n'ekigaba netandika okufuuyira omukagwa enjala papaze tulemerwa abawololo ne ekyandi mu yatulemerwa abawololo ate amazima tegogero misa kine wono nyigira papaze tulemerwa abawololo kendeza abawololo ewuwo babera waliwo ayogeranga jebe ayogeranga jembe likalondozi waliwo malatu yali bannange papazi woteri ine mmere buli kika kya mmere kiwetaaga bayina supu owuta supu ne meto yoya we wantu woli mmere wokano kuta papazi sidanga mmere yawo nenjimalako wewe kawole mene nokuta na ye bawololo abasabirizi batobeseza papazi jala wololo ku papazi be watanise kuvuma be watanise kumanyira wafuka wa interview nangu otamanyi abayina ka kamera otambudo oluso olina mukamusajja oba musajja gwalina ye mukamukazi ogenze autu kamera ziringa kamera baziragira ku papazi oluso ine mukwana gwo muze kulya mmere kamera ziringa babera baninga beteze bu kamera babalogera wote batasona kulya mmere ya wali muna mama yasobola gule mmere ku papazi bagisobola ba YouTube basobola mmere ya papazi basobola mmere ya box bamanyi kisobola mmere ya 13 babereri mu buti simanyi ludda wasimanyi muki musobola okulemera ewa misa kimu musoke mute hoteli yo musajja tosobola kukwata kambote ino gikyuza kamera oli wanajja ne muko musajja tajja kudda oli wanajja ne muko mukazi tajja kudda oli wanajja nga baya mugame ndi waka namusanga nebesanga ku papazi lwa kamera abasiyazi babawo bayi ba TikToka enjali byalo babe nebunya kama bizungirawo misa ki wegobeka biziringo wegobeka obugala matu kyo kikubulidde ne wono nyiga naye kikubulidde nze nkikubulidde emmere yali fine simanje waje bafumbi buli kimu kiri perfectly engege kiriya ezize balagira zikibati simaina jozijja naye wegobeeko abasabirizi jangu wegobeeko abasabirizi bali too much ate nga nkimanyi bebamu kuba kuvuma era nkimanyi bulungi bebamu abagenda okuvumanga kuba tebategeera ate bali bategeddeko ba TikToka waliwo akabinja kaba TikToka abantu balinga 8-10 bebayonye TikTok tebawena abantu 5 balinga 8-10 bebayonye TikTok gifula nti yabavumi yabawemuzi abana bakola sex ne begatta kirindi ku TikTok ina jamwe pa ne ivunika mu mwana munne mupromotinga ki mupolo munga nirigati nkumunyo omwerere gwe mulega nola bo wamali butawaza na manyo mukamambo akoza sexy ku live ne muwaga ki mwine babazala mwine wamwe tebawera na bana 15 jango kwa tono abantu batono nyonya abase TikTok bajononye era mugimazeewo ekirala njagala kwogera ku kintu kya content
omuganda agamba ne wodduka nnyo toyita woosula asa kama kiki ky'opolomotinga ofa ki n'ensi ofa ki n'ensi okola kyawo jangu naawe kubanga ebintu bino bikola naye mudda bigenda kuza backfire content agenda ko maddi gwokola owekisiru ogenda mukomyawa content owekisiru gwokola agenda ko maddi ngali mukutira future simwe muvanganyisa abasoga asa kama simwe muvanganyisa tribe y'abasoga okimanyi bulungi akalenzi ako tekajjanga mu mpale wadde okwevunikako n'olunaku n'olwo that is fact njagala ofumintiriza bulungi otule wansi ofeesinga fact okimanyi bulungi nnyo nti mutoolo tajjanga mu mpale wadde olunaku olumu oba eddakiika n'emu n'akwebakako ensi yonna ogise ekifaananyi nti mutoolo yakwebakako mutoolo alina future kigwolaga public konti gwokola agenda komawo future ya mutoolo esigadde ludda mutoolo future eri luddawa ojjukira ebigambo bye nayogera naawe ne wajja n'onsanga ku office mutoolo gwe ngamba ojjukira ebigambo bye nayogera naawe ng'oyogera nange ng'ombulira amazima ne ukyoliko future yeri luddawa kubanga ensoji yaze ndi wazala omwana gwotalabirira ekitabo kituufu singa onogenda ku macyango oyagala kuwasa mukazi fine muli mu content era mwagala kutraining nga mutrendinga nga bweweetuma omutoolo nga toberangako mutoolo wadde olunaku n'olumu naye ensi yonna ekimanyi nga bw'oli omutoolo naye toyinayo wadde akalandirako obukojja wadde ensi yonna ekimanyi nti oli mutoolo kana kino okyambadde nga bwotalabirira mwana bwotakola ki ensi yonna ogiraza ekifaananyi ekyo singa buli kyakumakya n'oweyagala okwana oba owase oyina future ki ye asaka maku kukulability yo oyina future ki nga bakola weetugga kantu akato olumiriza oyogeza confidence but ng'okimanyi nti oli mu content alina komawa musoke mwebuuze mwenna singa oba okola content akomawo ku life yo ne ku baana bo akoma ddi era alina komawa toba tetuganye omwagala likes bucyango zifuna zikuyambye eki right now you're a business woman oyina business zokola singa omusajja w'obuvunanyizibwa akeera kumanya nayagala akuwase oba taata woyo omwana we awulira atya omanya kukwata omwana w'omusajja n'omuza mu content kyenva mulamudibya abasajja babalekawo ne mwekwasa osuubira kirigenda vaawo era kigenda kukomyawo okimanyi kyekirigenda okukomya okifunamu ki okwesiba kwako akaana akato akalana nakiddako sike kanyuma okulaba sike kategeere nnyo okifunamu ki kiri gy'oli it's your life leave people be bw'oba owulira nga kikuwa essanyu you can go ahead naye sooka ofumintiriza ennyo nagamba nti success and fair based on reason and reality okufumintiriza nsonga ya bwongo tunuulira omuntu gw'oyogeza mu mawulire ne confidence nga bwe yakuzaala mu bwatakuwa buyambi n'omwana gw'otadde mu mawulire nga ne bbawo aba gyali kituufu nga gyali kuba gyali ekikuba okimanyi mutoolo takwebakangako ne mutoolo future kijja omuteereddewo ng'ensi yonna kati emuvuma
nga bwatalabirira mwana bwatalina buvunaanyizibwa bwatakola ki singa alikera ku maca nga ayagala kuwasa singa bukya ku maca nga ayagala ki kuzaala muwala wa muntu nga ebyo bigenda vaayo bagambye birivaayo content alina komawa era alina koma ddi era content akoma kuki nkusaasidde just fumintiriza olabe bwolaba nga kikuwa essanyu kiyinza okuwa essanyu kati kuba kikuwa likes kati otulendinga manyi mulina buzibu buli lwobula bwe wajjawo omuntu nga muvaayo nga munoonya kyemwogerayo mutulendinge okutulendinga tebakulya twali tulabeeko abatulendinze wano tewali muntu asobola kusinga Yiga Salifu kuba Yiga Salifu nga yakuba Yiga Salifu yakolanga live emu tewali muntu asobola kubeera famous nga Yiga Salifu ku TikTok muntu munoonyeeko olabe bwali weebuuze nti content gwenkola akomawa era kuki era alina koma ddi era ankoma kuki sendabyeko abantu banyi mukutabana mubatadde mu TikTok nga tona nakusasula ofa kinensi kiri gyoli it's up to you leave people be baba ulyango kinamu emirembe you can go ahead ekyo nkimaze